Yes. Alright. Yes, okay. Okuva banafwe abaje R Movie Studio. So nga ate bali wamu Netwave Stars Universal Pictures. Batuletedde kano Blast Studios nabo begatidde wamu okubeera nga bakutuusaako. Alo King Jose The Rock Master yena nyini sinema asookere ddala. So nga ate olugero lwawandikibwa Nakiyingi Gertrude. Tutandise kapya nno va ku biri bye walaba dda ku bino. Nakaziwe Farida yewa Welfare. Original scores by King Jose The Rock Master. Muganda wange we bali kulaba we bali kunyumirwa sinema. Visual effects zakoleddwako ziwa Posh. Nyongera okukakasa gwe munange nti no kyendese kipya nno ddala. We bali kusubscribinga ku channel eno ngwatanaba kubeera ng'okikola wandibadde okikola bunambiro. Cinematographer yali Geoffrey King. Kano ketwolekedde kagenda kutwala nga tolinnya. Ziwa Posh eyakwata kamera ne batugamba King Jose The Rock Master ye producer. Ate nga Geoffrey King ye editor wa sinema. Beera ng'osubscribinga ku channel eno gwe mulabi waffe omupya. Nawe yamalidde okusubscribinga, likinga sinema, sharinga. So nga ate tuwe comment wamanga awo tumanye nti gundi yakalabye. Tugenda kuba tukutuusaako obupya nga kano bakayisa amaka g'emizimu. Amaka gajja gatya okubeera nga ga mizimu. Ne batugamba batuleetedde Mugaya Faizo, Sarah Khan Kannyonnyozi naye mwali nnyo, omukulu Mustafa Kibirige abasinga gwe bamanyi nga Kaligi ne Mukanaze, Sarah Nassa, Babire Sumaiya, Afandi Kadabada, musajja muyimbi nnyo oyo okuva eri musaliza Eastern, Kyagulanyi Silver ne Robert Case bonna mukano. Ninsima Heavens abamu twamulabako mukali akamanyiddwa nga The Exhibit. Kakati twakatandika mu ngeri eno. Kati we tutandikidde waliwo banaffe baba bano baleka bali bano babuloka bali mu kutunda nnyumba. Kati ono yagula ye Mugaya Faizo n'abuuza ate ono Sukulapu ali mu lujja lwange olupya. Nagamba oyo naye oba ojaga tugikuweerako. Bali bakuguzizaako ennyumba nga buli kimu ekirimu tebakyagala. Nga n'emmotoka mweri mu lujja ne bagamba oba ogitwala gitwale. Emmotoka eno kale ulete ebijoogerako tulabe. Be bano be bamudiringidde ennyumba Katerega Medi original names abasinga bamwita MK. Njagala olabe tukatandika nno butandika. Olina King VJ Buganda wange. All the way from King VJ's production, the voice of the people. Twolekedde ensasage munywere nno munywere. Okalabiddewa Omani, Dubai, Saudi Arabia, Jordani, Kampala, Uganda, Mukono, Lugaziwa, nywera Siba City Beruti. Kandabe wana batatusedde wetu. Kandabe wanajja kuba tatusedde. Nga bajja nga bamugamba kati wano ennyumba eno nga bw'ogiraba naawe ebisenge mwe biri ebiwerera ddala nti yo tolina kyogenda kukolera wano nga tonna tuwa ssente. Oba oyingiramu kati oba gwamanyi oba ennyumba ogikonawo n'ozimba endala gwamanyi. Bwe kiba kyekyo tugende tukikolerewo nga bukyali. Njagala olabe babuloka beebo okumanya ono kyayagala akyagala. Agambye ennyumba bwenkya mutandike alese n'abazimbi tannasasula naye n'abazimbi abalaze. Omuzimbi material abulako yamubazeebaze dda. Kakati tugende mu banka nze osasula akasente tukawe gundi nga tuvaawo nti kale ono namuguza ennyumba kyaliiwe naye naye yagidiirize budiirizi. Omanyi omugaga nga yakagula ennyumba leero ngenda kusula nga mponye kibooko za neighbor. Omanyi balandi road waliwo landi road yakukubira essimu nga nawe tonnalya kyokka ate ayagala za mwezi. Kakati abazimbi babagambye batandikirewo nyumba mpya ebadde enkadde. Lwaki ennyumba bweti etundibwa
kati ng'onajja n'abazimbi baabano ng'akyekera wano akuba bulungi ekipande katulabe inginiya waali inginiya yooyo kakofiira mukulu kaddabadda yaleese abakozi kati nga batandikirawo laba abakozi baleese gwe oli kisiru saawa yakola otandikidde ku biddadiizi anti tebadde mumamiizi nja kukugoba omanyi ne inginiya yaleese abakozi naye nga mulimu kati ekipande kiba kirina otandika batandikidde bweru nkugambye ennyumba nkadde naye baagitunze nyumba ki amaka bwe gati omuntu gaatunda n'agamba buli ekirimu twala oba osanzeemu buliri oba mmotoka mu lujja twala tuba tulina okukalakata kati wano wennyini waliwo omuti gw'ova kedo omuti gulinga ogugudemu musizi ono mupota yagamba lindako anamenyera n'omwiko kiki kyo ekinyenya omuti kiki ekinyenya omuti amuje munyambe nammwe kiki omuti omuti omusajja omukulu owugana misana buti nze sirina kyendaba toyogala tolinakyo ndabye ennyumba nga yenyeenya ng'ennyumba yeewetamu ennyumba nga olaba n'omuti guno nga gwenyeenya ennyumba ebadde enyeenya ennyumba gye twakuzeeko nze saagyagaliddewo kati Robert Keisi yabuuza ennyumba yenyeenya wainala ennyumba ebadde enyeenya bazimbi eyo twavaayo kati eno yewali ono Kyagulanyi Silver like yabakulembera ngali wano ali ku kimunno mu kabi ekindaazi kiki bayita munno mu kabi ani akijjukira kakati msimaati mukebe ngajja Robert Keisi wano omusajja nze ansobedde olowooza kyali tansobedde ate abadde ki ntuuseeyo ali eri awuza ennyumba simanyi enyeenya mbu simanyi omuti oba musiru kyoka bannange erabika njala kwata mutwalire ku kicapati kino amangemangeko naye ate ekyange nga si bakozi gwe babalese kukola basanyufu omanyi gufuna akalimo mu lockdown eno nyumba nebadde n'omuti gubadde gunyeenya n'ennyumba yennyini sigi ekituufu kyekiriwa kale nga mugamba gwamategedde obuzibu bwo bubadde bwanjala leeta nno ndi buba bwanjala njagala olabe nyongera okukujjukiza gwe munnange omulabi waffe omulungi nti nno tova bambi ku channel nga tosubscribinze nkimanyi kati ono ng'ajja alingize ng'ajja nali alingize munda mu nnyumba munda mu nnyumba ennyumba evaamu amaloboozi agalinga ag'omu ŋŋombe kati eyo nga tuvaayo nga tudde eno amaka agamu gaagano waliyo entalamule ziizino abaana ab'obuwala kati kuliko ono omukulu ali wano ali mu birowoozo yenna ali mu laavu ali mu ttagali yenna bannange n'amaaso ganaatera n'okuggyako endali ne kana akato akabali mu makkati ekyo kannange kiki baaba kyoka baaba mukulu naawe nkanga kati baliko ne kano kannamyepanko always ko kabeera kawulira ebbugumu kalabe katunulanga ejjanze nze kikannaye baba boogera biki ke kasaala nassa original nemuzi kakati omukulu ali mu ttagali nze bana ndi mu ttagali ne kaseekende wange bannange ttagali yali ekulumyeko boogera bimuwunyira ne ziizi bimuwunyira nga ziizi nekikana kaseekende lindako tuwulire mama uyo agikubye bampoganira mbaloza nze siraba nkuba sirika njogere naye wanji kaseeke sirika kati kaseekende eyaguze ennyumba amba kaseekende omugagga omuto eyakagula ennyumba yakwana ono kati amukubidde kasimu amugamba munnange
waliwo ekipya kyotandamanya kyekiki kyokka bannaye nze nampulira Tagali enzikidde mpaka munda mu biwoowoolo kikyagamba kinaawe baba mukulu naawe mbuulira kano akato kafa amaddu kyokka bannange nkitegedde nja kujja enkyankulabe nga bwogambye kewaguze ennyumba banaye bukimu kiwedde I love you bingi saagala muneefulireko basiru mweragaki twakalaba babeera mu Tagali nze nabagamba omukwano nkweyitira Tagali kubanga bwe gukukwata wenna otandika okutunulanga embuzi gye bamye ebikuta eba Tagali yennyini oba ogudde mu ttabbu temunsembe nene naye baaba banono batandise baluganda basatu Saala Nassa ne Saala Kani Kannyonnyozi n'omuto babiri Sumaiya bombi abo bazanyi bonna bansatuli bazanyi ba Lulango osobola okubakeberako ku social media zaabwe kikulu nnyo okubeera nga tufolowinga abazanyi baffe ndabika ndina mu maka matyamu oba nazaalibwa mu famire kyeno galabe naagaku mama leka nonkolage kakoze mbukana kabaya mama nzenna mumpunyira bamuyeyereza entuula yeeyo kugambye bwogwa mu Tagali bebiddirira kyokanaye baaba tulina oyo baluganda basatu agamaka tugalabye nga tudda ku nnyumba ennyumba eno yabadde enye ono bamuwadde akacapati naye omutima tegumuliimu ennyumba yabadde enyeenya kumbe eno mu mulyango waliyo avuddeyo waliwo avuddeyo adduka nga kizungirizi atambulanga bwa ndaba oba si mama nyabo wali obaddekaawo n'owulira nga wenna kanve wano kati ingini yali eno kakati ndikwenda guno omwaka nga bwolaba buti nga bwoli kubona guno omwaka nenda mbeere nga munankute ewaka nga nenkata ovuga alina enzige ye yakava kufuna contract yakulongosa kizimbe ky'omugagga Kaseekende kanywe na mukulu ekyo aba ali awo ng'akafanga ate ani antawanya nga ndina enzige abadde agitwala gifuuyira kati ng'akyagikubaganya agigamba ku mulimu gw'enfunye n'emmotoka tugenda vuga kati abakozi be bakubye abakozi bamugamba waayi sente tetuziraba ennyumba gy'otuleseko situgitegeera tuwulira amaloboozi agavaamu sokojje mukole nammwe mukole ne materiali wonzija babanja ne materiali omulala enzige enyiize tebakyagiwa budde tiri wala naye ndikuida waliwo kyendimalizawo katono kati ng'abagamba siri wala bana mugira mukola tiri wala ndikuida inginiya webusoga kati enzige gye yafunye yawa enzige y'ettoolo kati waliwo eno omudangina agamba naye ebyonna nga bikyali awo nabadde akola wano aliwa kati inginiya ng'akwata enzige ejangu yatugendinda biba eddagala baalireese nebbomba nkufuuyire kati omanyi kabaalabaala awo wabaawo abakozi abakolawo ono omukola ngaalireese enzige oli alirala atera okujja n'enzige zanjawulo wano endako ndabe babeera baguweereza babeera baguweereza nga nabo nobody's kenging nga nabo bagwegomba kakati nga tukomawo ku nnyumba John sokojje ye mudangina ngamba John oli nkahe Peter kati John gwe Peter bamunoonya yabula kumbe yakumyemu kye yalabye ng'ayita Peter yangu simaati mukebe kiki kyo nkugambye ono ye Robert Case simaati mukebe twamulabako mukali akamayiddwa nga yo my hero bw'omulabye omupya osobola okukakyeekingako ku YouTube onawo n'okasanga kalabe so nga ate tukyamukuweereza mu bulala bungi ku channel eno yennyini kyoba okola kyangu nnyo subscribinga kati simaati mukebe ng'agamba ku John gwe mmanyi tasobola kuleka byakulya era kyonna ekimugobye kyandibanga kyamaanyi
yasose kuŋŋamba mbwe ennyumba enyeenya kati ingini yange aleeta enzige jangu nkulage gwe guno omulimu gwe wafunye enzige y'ettoolo abakozi nabo sibalaba mwana soko gira opoyiramu kaawo nziginkule njala tubali nkufuuyira ate nga mmaze kulaba abakozi bano teyabawadde ssente era obwedda bali ku bidonati nabindaazi kati enzige ng'ejja ng'epoyiramuko wano ku muti kati emmanju bannaffe emiko balina mikadde boosi teyabawadde wadde so nabo bibatunula kati batandise okubaganyamu ebirowoozo John bamunoonyeza ku sayiti wonna abuze ne mu nju taliimu goloza aliwo olowooza John oyo John nze simanyi naye John tatera kuleka capati ze na bukomando ebyo biveeko ffe tukole oba si ekyo tujja kufuna abapoota abalala mbiveeko gwe kyali waffe abuze atemye tetumanyi gyalaze ate mbiveeko ebigambo byaŋŋambye leka kutandika bigambo wano ngambye ennyumba enyeenya ate ennyumba ezitera okubeera enkadde bwe ziti mwana ziba n'ebizibu so nali nagana okukola kati bali awo nga yingini yazze buti muli wano muyimire bweyimirire agambye ata Safiat Kawala bwe bali kulaba omuntu gajja nga omuntu waba tayenda kukola muleka ajje inginiya bwagamba boosi tatweguya atatweguya leka nkuwa kale ambawo akasente manyike kabatunuza bwe mutyo kati ono balaba bajjayo sente ngagamba Smart Mukebe genda tuyale eri ebintu mu nju omanyi ne inginiya naye yabadde yazaawudde eziri esayidi eno za nzige eziri eri zizeri enjawulo mukwate mutandike okukola saagala muleete muzannyo wano ziwera kati enzige kyoka nange nafunye inginiya kati eno emiryango mu lugi olw'emiryango sirika inginiya tamanyi bana ennyumba kyeno olwo gwe mbalokanula anyumirwa nnyo ng'abalaba ezike byereere bwatuuka kuba olukumirukumi yennyamira genda saagala kubalanga sirika nagenda bannange nyumba ki eno fino mbagiyita amaka g'emizimu neeno emabegawe tamanyi wali eki abadde yinginiya nange sirika nina gwendabye naŋŋamba situwogera lagambe tetubaako kyetwogera ani tetwogera angambye sikugamba naye ekyamazima ngenda naye sikugamba kiki buzibu wazira buzibu ennyumba ogiraba baginkwasiza munda n'ebweru munda tannakeberayo yapatanye bweru okusooka omanyi wano siwagenda kusoboka yenzige saagala ate munanguva kuke nagambye omulimu tugukole kanjije yaye naye nga toyazirika kikiye enzige edduse nga sibannagifuuyira emaze kunywa mwenge kati yalowooza bamukudde kumbe n'abakozi bagamba bumanyi kasooke tutekeyo ebintu bino tugende omala okulya ekyemisana tunakola nga tubuzibye kumbe embeera ebakyankalanyeeko laba obudde ebufaanana akati yinginiya kati ono eyayingiza ebintu munda yasangayo owamaaso amavu taba abakozi bewaleese kale buti bona abakozi bewandeeteire iwe munywanjaye kiki mwana bano bakyalinawo sibategeera leka gwe maze okulaba munda balabye eki inginiya naatyayo agamba enzige yange eva kuŋŋamba erina byerabye munnammwe mwagambye mbu yalabye ennyumba enyeenya kyokka ate Smart Mukebe wuuyo adduse ono agenda okujja kati ono ye mudaŋŋina agenda okulingiza munda teri kaliye bano batedde ki walina kihala teri naye ng'ennyumba evaamu amalowoozi agatta kati ng'ajja saagala muzanyire mu ssente banaye nva kubasasula kati eddakika tezinawera na 3 kibi nnyo ekyo mwandiŋŋambire wali nga sinnazijja mu nsawo yange kati yamugamba bano abaana mumaze nabo emyaka tewali wadde yali anywedde enjaga wadde n'okugiwunyiza kati ennyumba eno ogenda kugyezimbira sijja kugisobola gyezimbire bannange buno si bubbi yakava kubasasula
nkugambye ennyumba yandibeera ng'erimu ebitali bituufu, ennyumba yandiba nga teriimu bituufu, ebeeramu abantu abaleekaanye ebintu nga bannaabwe bakola ebaamu amaloboozi agatali ga bulijjo. Kaakati katukomawo eno ewaka, kati kano akato ke kababire Sumaiya, ke kasandula nedda ke kajjo wani kali wano kali yakwadde makeup ani akukuwadde nange njagala kubeera nga ggwe ani akwadde makeup wange gwe kasiru ggwe mwamanyira otunulanga gwe balyako emmere ne mu biswana ndi wano nze njera gwe oli ku makeup wange muleete yitawo ate obyere yanguwa kalaba olutwe yanguwa obyere otunulanga kano nako katunulanga ejjanzi naye ke kasinga otabukira banne tekaagala kukola mirimu makeup wange mbadde nina nekinabire muleete yolina ko tekasobola kwera muganda wange ko tukyakalaba tukyakatwalya ddala mu maaso gambye bali kulaba beera ng'osubscribinga kikulu nnyo n'okulayikinga tuwe ne komenti tumanye bwe tuba tukyusamu ne kituba twongeramu. Kaakati ono nalumansi ng'ajja ng'agamba nti muno ngenda kulaba kaseekende yaŋŋambye ngende mulaba olwaleero anti olaba nfaanana ntya najja awa maayi oli simaati kale kasandula tukagamba nti ŋŋenze najja asotye baana ba buwala babeera ne kitaabwe kumbe kasandula kali eno ke kano kannamyepanko kali muziserefi ani ayise mu serefi yange ani ayise mu kano ke kasoobereza kalabe mbukati nako kalina kaseekende alyo linnya kaakati laba tudda ku sayiti inginiya byamusobedde abakozi badduse okumanya embeera yo si ya mulembe n'akamu naye nga tuyagijjeemu emu atudde akati ompitidde mu bwangu nakuwadde omulimu tonaba nakubako wewaatuuse ompita mukama wange nkubuulire nzize wano n'enzige yange enzige n'edduka ate kakati nakuleeta kukolojja nedda ennyumba eno saagitegedde abakozi bange ennyumba eno yandibange erimu ebitali bituufu musiru ennyumba gye naakagulasya nguze buli matiriyo gonna mumuguze musasudde n'omulala bakyamuleeta ennyumba okolenga bwe nakuwa ndeka busoga tiwandeeta kufuire eno neesonyiwa nje waife ebusoga bali bagenze funa abakozi abalala banasobola okukola emmotoka zireri zikyaleeta ne matiriyo omulala muyiye tommanja ate si bya ssente ngenze ndeka nesonyiwa mu ebyezimbire nsazeewo malirize matiriyo nno gwe mwaleese kibannange nesonyiwa kuba matiriyo w'omuguze oba oyagala fu mwezimbire oba oyagala funa abakozi abalala nze mbyesonyiye njiire waife ebusoga saagala kummanirira wakoga n'amagezi ne gage wakoga wenna katulaba ani agenda okufa obwavu muli mu lockdown mbayambambawo emirimu mwasaamirira olinga embwa etaliiko na mutwe kalabe konna kalinga olusonjo kanjiyingirirewo oba muganya ogikola kalabe ye lwaki mpita eno ampite nenewa ennyumba yakagigula yagamba ngenda giyingirirawo mwasaamirira mulowooza sobola gyebakamu nga si nzimbe banagira bakuba ebweru nga munda neebase kati twadde ewaka nagambye abaana bano bali basatu ate babeerawo nekitaabwe naye nga bomanyi munaye kitaabwe nga maama yatema oba yali mukyala we nga yafa abaana bano bamukaluubirira oluusi okukwasaganya n'emirimu gibeera mirimu kati yadda ye musitaafa kibirige gwe abasinga gwe muyita kaligi tugendamu kutuusako mu sinema endala nnyingi nnyo kamala ku channel eno yennyini kyoba okola kyangu nnyo just beera ng'osubscribinga so that sinema weetuukira obeere ng'ogyota buliro kati yasanga kano akatu kukazanyira ku lisiiti z'abapangisa yazikajjako module eyo abapangisa agenda obba ku nkono babanja nga bagamba twazisasula dda kumbe buno buzibeeramu ne buzizanyiramu kati kano ke kato ka Joani ye babiri Sumaiya nagambye osobola omweyongeza mu sinema obulala bungi sigala busigazi ku channel tugenda kuba tubakutuusaako ab'enjawulo naye kirala munnange omulabi waffe
osanga akalanga omasekati ga firimu tokasikipinga. Kati Nalumansi yajja ku nnyumba Kasekende yamugambye basinkane wano. Kyokka banaye Kasekende yakinkoledde nze. Yakinkoledde kyokka n'okkuba takuba. Mbadde manyi ngenda mumusanga wano nga bwe yaŋŋambye. Kyokka kuliko n'obuddirisa bannange. Anyway, kasite ennyumba njirabye nze bannange. Agenda kuntwalira muno process by process. Mama nze era akimpulira ndi mutagali. Kumbe oyakava bannange omuzimu gwajja gumugoberera. Omuzimu gwajja gumugoberera ekiro masekati g'ekiro. Mukazi wattu Nalumansi yadde ewaka ekiro ekyo nga bw'omanyi yajja mu luumu ye n'ettaala yagirekako ne yeebaka obugoye bwe bwebwo. Muzeeyi akasente alina ne munnaye nga bw'omanyi si kangu kubeera ng'olongoose amaka. Kati nga yeebase kyatamanya nti omuzimu gwamugoberera okuva eri ku sayiti oba ku nnyumba eyali eguliddwa Kasekende. Yeebasibwa atyo. Nalumansi nno era ddala nno Nalumansi akawewo k'ekiro oluggi lweggula nga waliwo aluggula awuluguuma nga tetumulaba na kumulaba. Eyaluggula nga tetumulaba maama. Kaakati nga yeebase eyaluggula yasembera n'atandika okumwetegereza asula awo. Oluggi kuliko olulala olufuluma ebweru. Yooyo gwe muzimu ogwaze gumugoberera ne gumulengera ethambi. Alyebase mukazi wattu tamanyi yawulira kimuliko nga kimuyingi kimutwala. Eno si process by process bannange. Kino kiyingiza mpaka nampaka mukazi wattu yakanda kukuba mulanga kukubamu. Kibadde kyekyo firimu eno nno naye erabika yakatuleka nga tuba emitima gituvuddemu. Kati wali obaddeko awo nolowooza nti oloose ogenda maama okukwatayo wamanganga. Maama ono amututte tabadde process by process. Mukazi wattu baamutwala ziri embi nno ddala bannange. Amaka g'emizimu ye firimu. Kasekende yagula ennyumba erimu ebyeneena. Kaakati nga tuvaayo obudde nga bukya ku makya. Kano tekaagala nnyo kukola mirimu, tekaagala nnyo kukwata mu sigiri ziyinza okukookya. Kati kakeera wano ku WhatsApp. Kati muzeeyi ng'akagamba mpitira ku mutowo Joan. Kati nga mugane banne baana mmwe. Wino olinga atalinamu yadde otwanyi. Wenna oli awo. Naye akaana kano ne kansala ke kaana kaakawakati. Alina omukulu Nalumansi n'omuto Joan. Kati kano ke kasandula kannamyepanko nga kadde ali muziserefu. Kyo kaana eddadi onjogerera kyo kanze nsinga okubeera beautiful. Kati nga mbuuza amadino bo baliwa nti Nalumansi simanyi obwedda yeebase. Joan yali eno mu kiyungu mbw afumba caayi. Kati mpitira Joan kuba alabika anaabamu ku makulu gwe tolina magezi nti kale gwe Joan nze yakuyita kyokka buli eyo tebuulira nakubuulira. Kabeera wano kuna kalinga ejjanzi ke ka Nalumansi kannamyepanko kasaala nasa. Nalumansi munnaye yeebase. Kati muzeeyi yeewuuza muwala we omukulu yakomyewo ekiro teyamulabye ate ne kumakya naye nange simanyi alabika mulwadde. Omwana oyo nga tatera kubeera mu buliri paka saawa zino ne mulekamu oba taliyo mu buliri. Kangende ndawe bajja ali muyite. Kye bataamanya mukazi wattu alina obuzibu obwamutuuseeko ekiro. Alina obuzibu obwamutuuseeko ekiro. Kaakati
omuwala gyali mukazi wattu yanaabyeko nga bw'omanyi naye ng'omusaayi gwamuvaamu mungi yasigala akaaba kubanga ekyamazima kino noonya ne bw'okitandika nga tokiraba muzeeyi oba ogenda kumugamba otya n'okutya kulinga okutya mukazi wattu muli yeewuuza kimu kiki ekyantuuseeko kakati mutowe ng'ajja nga mugaba baaba taata akuyita munnange ng'asembera Naalu kiki obadde ki Nalumansi mukazi wattu Naalu alaba ki ye deki nkuyita Naalu kiki agenda okulaba Naalu kyabadde ng'ebbaafu yonna ejjudde musaayi kakati kano Kasandra kajja always oba kaba kawulire bbugumu oba kalwala ki kabeera keewujja buli saawa kale kamuleetera caayi akamugamba lumonde ena mwamulidde ow'ekyemisana taata twamulidde ate twali escort jangu nkubuulire olaba nze nabadde ndowooza munnange nabadde mmanyi ndoota kumbe nagenza okuwulira nga bintu bya ddala bannange mukazi wattu kyamutuukako ekiro ekyo yali tasobola nakukirowoozaako byamuyisa si bulungi yanyumizaako mutowe kuba yeeka bakwatagana wabula mu kaseera ako nga zeetanamya epanko kati ate ono abadde ki kati oli aba alaga munne ne kanamya epanko ekalengerera isn't that blood that must be blood tubaleemu amagezi ate ffe twagala Nalumansi oleme kutusiruwaza ku myaka gy'olina n'egyaffe bw'ogigattagatta goza buno osobola okutulimba nti nno ogwo simanyi ki tugambe kimu nti no wazze ne kaseekende w'ekiro n'akutwala ebitali birungi ffe tetujja kugamba ddadi tuli bantu bakulu naffe tuli bawala nange waneenu naleeta lijjuuzi ntaba nange fuluma nvira mu luumu yange otandise kudaala anyway era kituufu kaŋŋende oli mukatenda kubanga bino ebintu byammwe bijja nakundwaza ka mulabe byonna keeko kannamyepanko kona katunula ng'ejjanzi kati nga kavaawo ke kasaala nassa kakati noono omuto Joan nga naye agenda mukazi wattu ng'asooka asigalamuko wano wabula ennaku ekyagenda maaso n'okubeera ng'emuluma ennyumba yeeyo ovanga ku nnyumba ye kakati kaseekende ennyumba yagiguza abakozi baganye ogizimba kale balekeyo bulabe bwese egisulemu ng'ajja eno ng'afunayo ekisenge ekimu master bedroom ng'ajja agitereeze yasanga munikana akaabalema nagamba bwe naaba nga nfunyemu ebintu ataaganya mu magulu kajja kunkolera kakati kinyuma nnyo wano naddala bwe naaba nfunye omukyala akacaayi kajja kubeera nga wano biseera byaffe ebya gwe jangu eno nja kugulirangamu amagi eggs n'afunayo wano n'akatanda kwaliko akafaliso ka inchi 0 ndowooza bannannyini enju baali basula mulimu n'amataala ag'omu kisenge gajja kukola kandabe n'agezesa inchi 0 oluba abeera akuba kuli kwennyini mubumpimpi tekuli mufaliso kakati eno mukazi wattu ng'afuluma taata ali wano yeeraliikiridde yeebuuza kimu omwana wange ba yabadde ki ng'amuyita Nalumansi Naalu waliwo obuzibu bwonna bw'otaŋŋamba mbuulira oba waliwo obuzibu munnange Nalumansi bwaba nga waliwo obuzibu munnange nga ndibadde oŋŋamba bwabanga okyo tasobola kuŋŋamba kwe kumugamba ogobereranga mutima gwo nti nkimanyi munnange wano nasigalawo nammwe maama wamwe yanfaako kyegukugamba era nkimanyi muli baana ba buwala waliwo ebintu ebimu bye mutasobola kuŋŋamba kimanyi nti okuze naye wabeera nga waliwo ekintu ekimu ky'owulira nga tosobola kigamba kitaawo gwe ng'omwana omukulu oteekeddwa okubeera ekyokulabirako eri bato bo
obeeranga ng'olina ekintumbulamu bw'okyowulira kyotasobola kuŋŋamba ng'oba oli aweetaaga amagezi gange kolanga bukozi ng'omutima gwo we gusazeewo kwegamba gobereranga omutima gwo oba oli awo osobola okubeera ng'ovunnuka ekizibu ekyo musajja wattu ena kwemulobera wano omukyala yamufaako nga bw'omanyi abaana n'abasigaza yekka wabula kimulumiriza okubeera ng'abaana batasobola bayamba mu mbeera emu oba endala kakati nalumansi ki kye yakola yeegumyagumyamu kkaawo okumala ezidakiika entonotono bwe yafunamu olungubanguba yawalampa booda oyagala kunkubya musajja nze ndika ogwa booda gugenda gumusaba akanamba waliwo omukisa gw'ofunye guno omukisa tegutera kugwa omukisa gw'okufuna nze owa booda ogimanyi gweno miliyoni ze nagigula ogimanyi kati ng'amutuusa aze wa kaseekende ennyumba yagiyingidde n'amukubira akasimu namugaa jangu ennyumba naguze ennene tusobola ogibeeramu ffenna etumala kakati wabboda yasigala ayiika endutho ye King Jose Daroko Master bayigwe kati ate sente ozikoze otya sente nawe ojja kudda kasita olabyewo oyo baba mukudde yagamba wayi kasita ndabye wekibeera n'ayitirawo oluba oli awo kakati kaseekende yajja mpaku ge ku aga newera akagumya nzize ebyokukyala tonaabiraba awamwayi oli so beautiful oli so fantabulous tikikanange n'ayingiza entwala olwo kati embaga n'okwanjula n'okukyala awo biba biwedde yajja abeere ne munne munnange nga bw'omanyi kaakati olunaku olwasooka mu bufumbo kiki ekyaddirira yajja mu mamaaju nga bw'omanyi kumbe kumakya omukazi bwamubakira nagumukwata amalaka kibadde kirooto ki kino kyafunye mu maka amapya mu lunaku olusookedde ddala yenna lumansi bannange ennyumba eno nabagamba kirungi nnyo twagala ffenna mu nsi muno okubeera obulungi that is okay era kirungi kuba buli omu kyayagala wabula twegenderezenga nnyo naddala nga tuteekinga siteepu yaffe ey'okubeera nga tuva mu bupangisa oyinza okwagala munnange ove mu bupangisa ofune awawo naye twegendereze nnyo ennyumba zino enkadde kati munnaffe yakeera ku makya munaye n'ajja ateekereteekere kaseekende akacyayi nga bw'omanyi kikannange ebbinika zeezo muzimanyi ezeeri ewaffe eddala eri mu byalo kakati ng'ajja atwalidde munaye kaseekende akacyayi nga bw'omanyi ku makyoko eno ennyumba nnene nno ddala era abaagivuddemu bandibanga balekeddemu ddala ebintu byabwe nnyumba kyeno gye batunda n'ebyamu ne babikuweeramu n'engoye kaakati ng'ajja aleeta wano ebikopo bibiri ekya bbumba eky'omwami n'ekiki ekya pulasitiiki ne fulasika ng'agenda no ne sukaali ono naye omwami ngoloze ekyebbumba weekiri eno ennyumba kigudde wansi ngoloze ekikopo weekiri ani atutte ekikopo just kwetoloolamu obutikitiki 10 ani atutte eggama ennyumba eno nze nange mwennyini saajagaliddewo sikaakuba nti firimu ndi mujoogerera naye ennyumba saagyagadde kati ng'ajja ng'azuukusa omwami ali eno kukafaliso ke ka inchi 0 bukedde okyali mbuliri kyokka jangu gwe tugetunywa ekyayi kati agenda okuzza amaaso ng'ekikopo kyanoonyeze likiri eno ate nga kyatise lindako kibeibi ekikopo kyonyweramu kyayi kyatuuse kiti eno ate nga kikimyeyo kinaawe kiyinza okuba kirala ennyumba omanyi naye twaguze enkadde bayinza oba bakirekeyo wansi w'ekitanda kati ng'emmese zikyambusizza ne ziteeka ku kitanda yamugamba naye waliwo byesitegeera hani kino ekikopo nze nva kinoonyeza eri birungi Christina ogamba otya agamba atya omukulu Kiyaga Soweedi agamba atya Safiyat Kawala agamba atya Safiyato oli otya Nahiyatahiya
webale kulaba sinema zeeka, webale kuziwagira. Princess Katrina oli otya? Muli mutya mwenna abalabira ku channel eno? Muli mutya mwenna abafunye kalinki? Abakasheyalinze ate mwe mbakoonera munnyo. Namwe abatuwadde comment, mumpe comment. Munnyinyonnyole. Nze gundi ndabira jindi banaye mwe bali tuweereza. Ojja kuba otumirwako mu kasinema akaddako. Oli ku channel mpya nno ddala bakita JR Film Studios. Egenda kuba kutusako sinema nsufu nnyo kamala. Ez'abazanyi bo bonna bw'oyagala okuva edda. Kaakati munaffe ng'akomawo ava kuzookusa mwami agenda okudda mu ddiiro nga waliwo atudde mu ntebe y'omwami. Ali wano awuluguuma ani atuddemu n'okulaatalata najja mukazi wattu alabe ekikopo kyabuzeewo. Ani alimu? Ali wano. Ani awulugumira wano? Newabawo amutakula ku kigere, amutakula ku ki? Agenda okuza amaaso nga n'abadde wano avuddewo. Bwa ndaba obasi mukwano kiki ate otandise kuba nduulu eno kyokka n'emigaati ogisudde bannawolo butya. Alina kyalabye omukyala amaka ge yazzeemu tagamanyi. Gano amaka galimu emizimu egyalemeramu bannange. nekutwala ne bakukeberako ngamugamba oba olinamu olusujjasujja oŋŋamba ne bakukebera neesibeera ng'ate munnange tuula tamuli kiri mungi entebe agitya n'ogitya kati we twogerera. Ennyumba bwetyo bwefaanana, ennyumba bwetyo olwokulukwasaganya tewali buzibu okomawo. Kati ng'omwami amugamba siri wakudda leero ngenda ku safaari banga siriwo era ngenda kumala wiiki nga nnamba plus wiiki nga nnamba naawe wiiki nnamba. Nze omuntu ali mu kulaba ebintu bye kiki ye bannange awantu awo obwedde tojjawo maaso kiki waliwo obuzibu otandika newoobinyonyola onoonya newoobinyonyola nga tolaba wootandikira. Yagala mukwano n'ekigaati kiganye ekyangwe ki omanyi kino ekigaati bw'okinywa kumakya kibanga kyangwe tekiina makulu mu lubuto just kulimbalimba njoka mbu olina ky'otaddeyo kumbe teri alidde emiwogo emyokya asinga. Kaakati nga mugamba ennyumba eno nnenne njitidde nze ntya mu nnyumba obwomu sijja kusobola sigenda lwayo gye ndaga nti kati nze mbadde nteesa eri empya tonnaba kumanyira nnyumba eno nkimanyi si mu kyalo oyitewo muganda omu ajja agira akubeesabeesa sirikawo mukwano ng'amugamba wandibadde osirika gezaako okwegumyagumya munnange ennyuvu naye eka bakuweereze mutoowo ogera obeerabeerako naye olina bato bo babiri bakuweeko omu akukuumekuumeko nga nange wenkomawo kuba guli mulimo sobola ate gulekawo nga bw'omanyi tukyalaba amaka g'emizimu oli ne King Vijje nagamba ebeera 0701 neera 010991 tuba butoola wali eri wonna so ng'ate gwe munnange ayagala okubeera ng'ate munnange ofuna sinema endala okukamala weekumire bwekuumizi ku channel. Gwe munnange anyumirwa firimu enzungu nga njogerere genda ku YouTube kwennyini kuno saakinga firimu enjogerere ojja kugwa ku sinema enzungu ozi zijja kuba amaloboozi ga King Vijje ne bavijje abalala ab'enjawulo. Subscribe nga kweyo channel obeere ng'owoomerwa. Bw'ayagala ebinnauganda sigala kuno kwennyini ku channel eno kubanga ebirungi byokka bisibuka wano. Nagambye abazanyi bo bamugaya Faizo Bale Richard Kasejoni Baska Mwanje Kabanana Mwanje Steven Kabanana Banazi wa Madina bonna tugenda kuba tubakuleetera ku channel yemu eno just gwe gyekuumireko. Kati mukazi wattu yakuba akasimu ewaka eyakakwata yoono ali wano gyetiri bamubuuza muli mutya mbu gyetiri otugamba ki munnange anti munaye wakandi wonzeka amchoka yannange gwe wagenze tolabayo mbusimanyi ogenda kubeera ne kaseekendi nga ffe tuli eno watulese eno waka n'ogenda n'oyo ataso mbw'ogenda n'oyo kaseekendi tasaana kubeerawo kukuuma mukyala we mbakati yagenze safari kyokka yannaye nze nkusekeredde Sandra bannaye sikukubidde kunduulira muzeeyi bw'abaawo gw'obumpeera essimu gye nkubyeko siiyo
muzeeyi ali wano akunganya kasasiro nga bw'omanyi abaana alina bangi naye si balina nnyo makulu waka ng'ajja amwokya n'ayomba ebyana biri wano ye Mustafa Kibirige abasinga mumweyitira Kaligi kati nga kamuleetera essimu Gyebaleko taata. gyebaleko dati naawe gyebale nti naawe gyebali Ndi bulungi taata. Mpozi mweyo. tetulina buzibu gyetuli nkugambye okyalaba amaka g'emizimu Badde okusubscribinga kikulu nnyo bambi ng'atamanyi kikola Joani ku mukono gwo ogwa ddyo wansi wa firimu wansi woolabira ka firimu kano waliwo akagambo subscribe kali mu kala mmyufu kaklikingeko asani kafuuke ka bbulaaka toddamu kakoonako addeyo ne bw'oba obulabye firimu endala toddamu kakoonako kaleke wangu. kubanga boddamu n'okakoonako ate subscription yo baba tebagibala wabula ku mabbali g'akagambo ako bw'oba omaze okukakoonamu wagenda kujjawo akadde akadde ako kakooneko ojja kuba osobola okufuna notifications nga tutaddeyo sineema empya so nga ate n'okusharinga linki ya firimu eno nakyo kikulu kuba kituyamba okubeera nga twongera ku nsonga n'okuwagira bannaffe bano ate n'ekirala nti bw'osanga obulanga omasekati ga firimu tobusikipinga kuba bw'obusikipinga bambi bannaffe bano aba bagizanya baba bafiirwa kikulu nnyo ekyo tukijjukirenga nnyo nga tulaba sineema anti nze munnange mbeerawo okubeera nga mbagaidinga anti abeera King VJ the voice of the people najja kuvunula kusomesa na kunyumisa abasigadde bali ku byabwe kakati muzeeyi yagamba kawalaki ka Joan nti munnange munno akuyise ewaka atyayo bagenda mulekawo yekka kwateku ono n'atya n'okumaguka amaguka ne bw'aba bbaawo amaguka bbaawo agenda safaari mwagenda kumalayo nga wiiki emu oba bbiri nga bw'omanyi kati esimu kasitooli naye wabaawo ekikukyankananyiza nkubira kaŋŋende nkole palalampampampa ng'agenda akole ye mugga ya Faizo nga mukazi watu baleka wano ewaka we bamulese bannange munnange Joan ng'ajja ye babiri Sumaiya kugambye muzannyiwo wa lulango tumukutuusizzaako mu bungi okukamala kati ng'ajja baaba yatugamba abiira wano kyokka tebavaayo aze kukumako mukulu we kyokka naye baaba I missed you so much kati eno munju nkugambye bijjiri muno gyetala emmanju wabayo egirumika ne munda muno gyetala kati ono yalaba namugaba baaba tewali mbadde manyi kaloba kyokka naye jangu yingira munda gwe nga kajja tuuliraawo muto wange kyokka naye mbadde natidde dandozo oba ogenda kutuuka nkya nga kafukamira kamubuuziiko empisa kikulu nnyo wano mu Buganda njagala olabe tukyalaba amaka g'emizimu kati nga mbuuza kannaabwe Kasandula nti gyekali ennyumba yeeyo ennyumba emanyi n'okuyuugamu wabweru kaakati ng'amubuuza wano obeerawo wekka nti mbeerawo na mwami wange yekka naye ate yagenze safaari kyogamba wano tewaliwo omuntu ti tewali kalina gwe kalabire kale nawe otandise n'okweyogeza kangende nkutabulire kacaayi wano nina gwe nalabyewo nze nga yalabye omwenewe tebinkwatako alabika yabadde nalabye bubi ndowooza kumbe teyalabye bubi gwabadde muzimu ekiro ekyo kyennyini omukulu yagenze kumakya ku safaari kati ekiro munju I repeat munju mukazi wattu nalumansi ekisenge kati akisulamu yekka akafaliso bumbadde kukyaliko yinki 0 tebannayongerako ngadde engulu nga bw'omanyi kikulu nnyo okusimukako ku kiro ogenda n'ofuka kati agenda okulaba ali lubuto bannange olubuto nalugyewanze banye olubuto nalugyewanze olubuto nalugyewa bannange kino nno ekituuseewo ate naye kyamulema okutegeera yakana kuba mulanga naye olubuto nalugyewanze olubuto nalugyewaze bannange kaseke negenda kumugamba ntya bannange omukazi ono luli yajja mu maka gano okulambula nga tebannagayingiramu
omuzimu ne gumugoberera bwe yaddayo ewaabwe omuzimu ne gumutwala process by process. Mukazi watwali lubuto mu nnaku 3. Olubuto lwa nnaku 3 ne lulinga lwa myezi 8. Olubuto lw'omuzimu n'agamba terukulanga zino eza bulijjo kati abaatumbedde nnaku 3 kati ng'ajje ne wali katooke nti wakijja otya baaba gyendi ofumba kacyayi nti ye nga sikajja nerindako baaba ebino bina nga bikyali awo baaba lindako ndi kiki baaba bulijjo oli lubuto olubuto ya just gy'omanyi naye twalidde nnyo akatogo twalidde ne tukkuta just nalidde nnyo omanyi akatogo dde naye atufumbidde akatogo oba edda kekanzimbiza olubuto alimba kino otandika otyo tolunyigaako gulabi nga mugamba yangu akubye okola munaye enjala ennuma omanyi okubeera n'olubuto nga luzitwa kiro 3 nga lukubanjiza kumukumu okulya. Tukyalaba firimu bagiyita amaka g'emizimu. Tuba tuli awo nga wabaawo omugenyi atuuka ng'alukonkona ono bamuyita Nakazibwe Farida. Wolala emanju waliyo abatambula bwe batyo amaka g'emizimu kati ng'ajja gano amaka n'okukyala mulowooza tegeetaagisa kubanga nga bw'omanyi kati nga yeetolole n'emmanju abayisa emiryango sibaawulira najja eno omanyi amaka g'otuukamu ng'owulira amaloboozi agatali ga bujono gawo oba mizindaalo bandibanga bataddeko wuufa njagala olabe kati ng'onaabakonkona nga kano kavaayo sisitawo naalu gyali abadde awumuddemuko mugamba ani amwagala nti kaale ali eno mukazi wattu embeera yamuddugalidde kakati mukwano gwabataze okulaba nga bamwita Farida mugamba jeero musenga kale kati nga kajja agambye nti naawumuddemu genda omusange mu kisenge ogeekoogera nga akatakkuta mabeere kali awo omubiri gwakabula ke kababiri Sumaiya oligino nemuzi kati nga kamuliita ono oggiwe munange nsanyusa okukusangayo nti kale tuwulira awo ng'atuula mukazi wattu kantereza obutimba bannange ono yaŋŋambye yakafumbirwa wano n'ennyumba nga ya myaka 3 kale nawe mbyebale mwana gwe wadde ombuzeeko nze ndi eno olina lubuto bannange nalumansa ebintu nga yabyanguyira era bw'okula bino byolina okufuna munaye bw'obusajja gwategwakuba miisi bukaseekenda ogumanya nti genda neguyitako nebbuto kumbe munaye byaddala yanziza okulowooza kakati bano ge baali ba oggi na ba oggi abalala bagamba ki gye bali balungi naye nawe obadde otubuzeeko munange tukyalaba amaka g'emizimu era tebikugaana kujja kakati yampulira nno ali wano n'olubuto lumunyiga olubuto wali obaddeko n'olubuto nga luzitowa nga mulinga omuli ente nga olubuto lulinga olulimu ente kiro 3 ojja kudda kati nga amugamba sigenda kuwerekera munaye labaawo kajja wani kakuwerekereko mpolampola ng'afuluma mukazi wattu nalumansi embeera yo yamuddugalidde omanyi okukeera ku makya ng'oli lubuto bala oba ogenda kumugamba otya nti munaye ndi lubuto luti lwavuddewa nga yakakuwasa ennaku 3 aŋambye omperekereko paka ali we balinyira buboodaboda nti kale gya tugendi nga kajja kamutwale munnange yo firimu tukyagiraba amaka g'emizimu olubuto lumusimbira kumukumu ate ku supiidi gulinga omulimu oguntu ogumugamba jangu onzaale vaayo onzaale amaka g'emizimu olubuto tusina kutumbiiza lutuutidde kuba kino kibaite okutumbiiza sawundi
atandika kukakaaba naye baddaage kati nze genda kukola atya ngenda kugamba ntya kaseke wange ngenda kugamba atya mpaata ngenda kumugamba atya mazima kati ng'alengera kamapeesa ke ka keyboard najja akubire kasekende baakasikawo ani asikawo akasimu atalabika bannange gano amaka galabika siga akuwangaalwamu nga gano amaka nange mwenyini saagaagadde kati gano nga kakomawo ka Joan ali keesiiga kizigo nako kayagala kakole ku lususu lubeere ng'olwa Safiato ogamba otya kimanyi kakutwala supiidi kano kakati kakajja katereeza ebintu kumbe eri emabega waliyo ayita eno emabega waliyo ayitawo abaddaani lindako baaba yaŋŋambye abeerawo yekka ne kajja kalabe kugaike ka Joan najja alabe onaani baaba ali eno naye bannange Mukama Katonda nalidde kiize nazza gwa kiize baddaage nazza gwaki kyatamanya waliwo abaatuuka tanalaba waliwo abaatuuka mwenammwe munjagazaki buubwo buziimuula buzimu wavu munjagaza kiize baddaage neyeegumya mwagala ki ve bannannyini wano mwe mwatulumbagana ffe bwe mulaba wano twali twebeerera wano kati tusula bweru laba amaaso amasolomoogi bannange tukyalaba buli omu ali munju muno agenda kufa bw'atagifuluma bwe balemeramu tugenda kubanyiga omu ku omu gano amaka gaali gaffe ne mutugobamu ssebo kati nga bamugamba twagala gasigala mu ffe naawe n'omwana waffe omwana wammwe omwana aliwa gwoyogerako ali mu lubuto lwo wangi ali mu lubuto yatutunula nako ali mu lubuto lwange ali mu lubu ate bavaawo batyo bannange batage naye lwaki temunsaasira lwamusimbirawo tagenda kuluzaala ono ng'ali yekka ddala kubanga ne mutowe ndabanga agoberedde akaziimuwavu wano waliwo ettaala n'agiyiwako ettaala nazo zaakaziziimeweera agoberedde ayagala kumanya ono wa myaka gye bagende ebeeru beepenemu sinakindi bagende bafune ku butunda muliwo abakalabira ku kyeyo nga mwalyanga obutunda ono atambulanga taliimu supiidi gavana taliimu wadde kati nga kajja nga kayita wano kugambye enju nnene erimu ebisenge ebyakkala katunulako ne wali nga sikalina gwe kalabawo ne kayitawo kumbe nga kakavaawo bwe kati waliwo omulala eyajja ye omuzima wavu omulala omuzima wavu oyo ne kayingira twawulira mulanga ate ani akuba omulanga bannange Joan abadde ki Joan yabaaki Joan yagoberera obuzima wavu kakati nga tudde eno yewamuzeeyi taata w'abaana ab'obuwala ekibirige Mustafa yakwezako nga Kalagi ali wano asoma amawulire waliwo gwe baakubamu ng'ali too naive kati kawala ke nga kajja kasandula ate kakati ono nasooka nazigiza akalaadiyo anti munaye dadi nange njagala gendako eri ewali bannalumansi kulaba bannalumansi nze okubazaala nazza musango okuzaala ebiwala kyokka naye nayo dadi katuli abyoyogera kalina olw'egyo leka namyepanko amaka gagano gayagala okugjamu mazibu nnyo kati nalumansi yajja Joan mpulidde akuba omulanga Joan abadde kyate Joan natandika okuyita yita ku Joan abadde ki ye Joan abadde ki najja akebere mu kisenge gye kasula Joan kikikyo
bannange omuzannyo komawo Joan nze sikyali mu hide and seek mwana Joan saagala muzannyo gwo nkoyo obuzannyo bujjanguze sikyali giri emyaka omanyi yeepenangako nabo ne bazanya ne kakebe mu myaka gyo baliwo abali eyo ku kyeyo nga mwalaba ku kakebe ne mumuzannya nako mumpe ku komenti gisuula awo mu comment box gw'atalina channel sobola ogissa 0701 nera 01 09 91 kati kano kannamyepanko kale genda oba ogenda tekana ye daddy mpadde ku happiness sana mpulira ndi happy jankwene aga daddy ali wano ne kaloboti kalobo city kakwatirawo ensawo ne kagenda kakyalire kalabe baganda baako gye bali mbu wano wakabowa kati muzeeyi nga bw'omanyi munnange yagamba owa yabana kamba esonyiwe bagende gye baagala kasitaabira nga yeewabawo essanyu kumbe eno ennyumba efuuse ennyumba emizimu gigambye gigenda kutta buli alimu mpozi nga bakuta ekkubo ne bagivaamu ne bagirekera bo n'omwana waabwe yajja ayita Joan eno gye yayingidde yataddeko n'ettaala eryo najja agoberere Joan oli waye Joan yasigala akaaba ga Joan lwaki tokomawo nze nkoyo ebyokuntiisa eri mu kisenge kyange nakava kulaba obuziima wabu kyokati nawo ntiisa nawe oyongera kunkanga Joan oli luddawa bannange yasigala gakaaba bambi agamba tata ngenda mugamba ntya tata ngenda kumunyonyola ntya nti omwana yavuze bannange eno firimu nno naye erabika yakutujjamu emitima erabika yakutumalamu n'ebiwoowoolo mukazi wattu n'olubuto nga lumuzitoyeeko nkugambye luzito wange olulimu ente olumanyi olubuto lwofuna nga lwa kiro 3 mu nnaku 3 nga luzimbagatanye luna adage nkugambye ono yadda ne mu kisenge kye Joan bannange Joan lwaki onkaabya bwoti omanyi okujja n'omunoonyeza kule mu kisenge kyo wansi w'ekitanda gy'obadde kaliwo buzaba yatuuseyo ddi ng'ate omulidde akaabira eri Joan bannange Joan mwana wa ssebo lwaki ondumya obwekadidde awo lwaki ondumyaze agambye atya Sumaiya bangi bassa namwenna abakalaba mukazi wattu yagakaaba kubanga ekyamazima mu kaseera ako ekyokulowooza kyamubula naye emizimu yagirabyeko sina kyekyokka yagiwulirako luli ekiro ngawuli abamutwala supiidi yagakaaba yesala kaani kannyonnyozi aba ali awo ng'awulira abayita nga oli ayita mukyala kaseekende oliwa abeeno muli waye waji kazije ng'ajja asituke munnange yeekakabe alabe ani ate ayitira emiryango nkwe tukyalaba amaka g'emizimu okyali ne Yobaye King VJ the voice of the people fesi tulina gwe tuvuganya tetulina atusinga ate situlina gwe tusinga twajja kunyumisa kintu kusomesa na kuvunula so n'olw'ensonga eyo simututeeka mu ntalo zammwe outa King VJ's production nensenso kusa ati nga mugamba muli tusanyusa okukulaba yeegumiza namunjewa kati ono kasekende ono ye yaguza kasekende ennyumba nkiddamu this was the dealer eyaguza kasekende ennyumba dinga eyamugema mulina nga munnange bulijjo ne bwe mwapapye kuyingira ennyumba kumbu alina omukyala ali olubuto nti ye sirika togeza no wangi sirika togeza no bannange gibaawo tegyagala asabe buyambi kyesimanyi kati ng'abuuza ankubira abwedde ankubira ngamba nti nali mukuba ku ssimu yo teriiko kiki ekyatu togeza nobagamba nti twagitutte
Simu yange yaweddeko. Esimu yange mune yaweddeko omuliro. Ate chaja n'eginoonya nembula nenerabira n'okukyajinga nga bw'omanyi. Awo ensonga 3 omulundi gumu. Kati ono nga ngamba. Ono nga agamba. Kamukubireko. Kankule kaseekende. Oyogereko naye kubanga alabika abadde akubiraliikiriddeko. Nti kale. Ngaja aginyonyogera ano ng'eyitamu. Omukulu alaba amaga wano. Ye emizimu tagiraba. Kumbe ono buli lwabako kyanaatera okwogera ku ssimu nga oba wano nga gumugamba ogeza n'otwogera. Essimu munange omuliro yagwaweddeko ate. Nti munange omuliro gwaweddeko. Omuliro gwampeddeko ate kyaja munange nembula. Onoonsonyiwa naye essimu nange saayagadde kubanga teriiko. Era eno emmanju nkugambye gyetooloola wali buli kadde gibeera gyetalaatala ebweru buli saawa bannange. Kale munnange oteranga munnaye n'okomawo n'ongulira kacaaja kuba kali kambuzeeko nti munnange nze mbale simanyi nti mukukyali wange alina omukyala ali olubuto. Kati ono agenda okwetegereza ku kifaananyi ekiri ku wolopepa y'ono naga alindako ng'ekifaananyi kye eky'omusambwa omuzimu ogumutigganya muno mu nju nange yatya namu naga kiki kyendaba. Sebo. Owaayi onaani gwendaba kuno. Wange kityo. Oyo kityo byebiki? Kiki? Oyo muganda wange kityo. Muganda wo? Najjukira. Kityo? Ne omuzimu weeguli. Ogeza n'oyogera. Ogeza no. Ono gwolaba. Nti wange twamusiika dda. Yafa dda. Twabasengula amalalo gaabwe gaali wana wali ennyumba. Tetugasengule tugaze eri ebbali. Nti ebiki? Mwabaziikawo exactly. Twabaziika dda. Olaba eri ensonda y'ennyumba weeri ekyemmanju. Emmanju wali. Awo nyini awo we twaziika. Kati ku nsonda awo twali twabaziika. Bwe twali tukuzimbawo ennyumba ne tubasengula. Kati yakigattagattamu n'amanya emizimu gyaze egimugamba mwantujja mu maka gaffe mwessebo ne muzimbawo ennyumba zammwe. Kakati n'olw'ensonga eyo tewali agenda kukwata kubo kujja mu maka gaffe n'avaawo bw'atyo taliiyo. Kati yakirowooza nako n'agamba bannange yafunawo pulaani. Omanyi nze nabagamba era buli lukyansiiba mbagamba okubeera omugezi kikulu nnyo. Kirungi nnyo era kikulu. Leka kubeera ng'ojajinga ensonga nga tosose kunoonyereza. Era bw'obeera ng'onoonyereza kyandibadde nga kikulu nnyo n'okozesa obwongo nga tonnaba kukola kya busiru. Abamu mugenda ne mukyawagala ndi bannammwe mu relationships naye nga nsonga ki bwe wapapya okusalawo olw'okuba wafunye olugambo olw'okuba olina kye wamuwuliddeko n'opapa okusalawo okkakkana oluusi ofiiriddwa omuntu ng'obadde oteekeddwa okwagala omutuufu mu bulamu bwo. Waliwo ali eno kati yafuna enkumbi omusoga gyayeta embago n'ajja eno emmanju ku nsonda n'agamba bagambye ekito baamuziika wano amalaalo gaabwe gaali wano ne bazimbawo ennyumba. Yamanya n'agamba oba olya emizimu gino ensonga lwaki gitawaanya n'okututawaanya wano girabika gyagala kubeera nga giziikibwa mu nkola entuufu. Kati kumbe n'emiryango kasandula kazze abeeno bagambye babeera ano ne baba wange mbe yafumbirwa wano bayafumbirwamu ki kabeepankirako kyokka kazze mbwe eri ewaka bakabbowa. Kati nga kajja kayingira ye ng'eno wali soddaaka omanye okutuuka munda mu nnyumba nga mu bulinga obw'ekiro ddala nga bulinga obw'ekiro nnyo nno ddala. Omanyi enzikiza okubanga ebweru misana naye mu nnyumba nga kiro nnyo ddala. Bano nga babeera so scary. Najalingize wansi w'ekitanda bannange ono munnange oli gwanoonyeza emiryango ali eno mmanju asima. Baamugamba twabaziika baali baziikibwa wana wali ennyumba awo ku nsonda ne tubasengula. Kati yamanya n'agamba oba oli awo wayinza okuba nga aliwo ebyasigalira bye baaziika ne baliko eno ng'abantu bano baagala kubeera ng'ebintu byabwe bikuŋŋaanyizibwa ne biziikibwa mu nkola entuufu. Kyava afuna enkumbi hooyi najja asime. Obudde bwatambulirira
mukazi watu yasima giri emizimu bwe giba tegyagala kugitaataaganya giri n'obudde buzibye wamu kati ono alina gwe yalabye mu nnyumba ajja ayita baganda be talina n'omugwalaba kati alina gwalabye kumbe alabye kana akaziimuula ate kana akaziimuula buli lwokagoberera ne katambula kakadde eno kaba kakutwala tamanye mabega we najja ajjeyo tooki mulina zino smartphone ezaako kamala najja ajjeyo najja nga amulisa emabega mu nsonda nga kavuddeyo dda bannange enene ennyumba this is so scaring tukasina nagwenda abako mbayita asibanzira mukyuka n'essimu zaabwe teziriiko namulisa wano wonna what is going on kyokka nalmas is not here kumbe eno munsonda yakalaba nga kaliba mama nyabo ani akuba olube munda eyo n'asooka aleka byaliko agenda alabe omanyi yeeralikira kimu Joani yalazeewa kati agamba oba Joani ono bannange naye mpulira aleekaanidde eno munda nantekako ettaala ani abadde aleekaanira eno munda kumbe muganda we omulala Sandulesi is being sandulidi ali eno temunzita baddage temunzitaze baddage badeze kubakyalira eno ennyumba bagikyalamu katono yawulira mu kisenge kiri ekirala Joani bannange ebiseera ebisinga tugobererengako instincts kati yawulira amaloboozi galinga agava eno kumbe Sandula ali eno bamuwanise kati nga mwomanyi ebiseera ebisinga mwe kyemuyita mbu omutima gwaŋŋambye ŋŋendeyo kumbe omuzungu akyetira instincts obeerawo n'ofunamu instincts toba ŋŋendeyo waliwo ekigenda mu maaso naye ate era nga bw'omanyi ate oluusi omutima omulala ne gugaana kati yagamba kirabika gino emizimu gyegintawanya gyegitandisa okukuba kerere naye agannyabo nja kgenda nsimeyo nkugambye emizimu gisobola okuzibya obudde wano eno munda waliwo gwe baleeze ebiwowoolo bamuwanise nga tebamukutte nako mukazi wattu yalaajana nga waggulu tebamukutte nako yaganda omukazi wattu ebibye tebyali birungi kati ono nga akomawo ugambe gino emizimu gisobola okuzibya obudde munda nebweru awo kabalaza giba gikubuzaabuza maaso kati agenda ofuluma ali nga buzibye wano ng'eri emu ey'akawungeezi 12 awo lwagguluggulo 11 nja gasima mumbuzaabuza mukuba kerere gye zitaliiyo nja basima bwe baba babaziika wano nja basima kati ekibayombya kubeera nga baba basenda ne babatwala ewali n'enkuba ebakuba bo ne bazimbawo ennyumba yaabwe kumbe eno gye baali babasendera okubaziikira eno ndowooza omulundi ogwokubiri wawano wajjayo n'amazzi kwegamba kyekizinga okuba nga kibanyiiza era bagamba tugenda kubatta mwenna mpaka emunaategeera nti no naffe twali tetwagala kutuziika wafu ewabisi ewatotobadde alina kaguddeko wano kalinga akakonokono kati eno emiryango omukulu yakomawo ye kaseke muga ya faizo oligino nemuzi kali agenda okudda emiryango nga bataddeko kofulu abeeno bateekako kofulu ne y'obudde nga bulinga obuzibye alabanga eri obuzibye gyali nkugambye ate eri emmanju bukyatangaliridde nabagamba eri tebansibira bweru bagambye enzija ate kati olugi lw'omumbiriizi ng'ate kati eno baggule kyekimuyombya omukyalo ono naye gwe nafunye nga gyayingire sokinzigalewo saagala kubeera ng'ate nga nzi agenda okuba eriiso guno eno emayiti ya Sandula ono si ye mulamu wange ono si muwala wange ono najja yetegereze yemuga ya faizo tugenda mweyongeza mukalala bakayita mpaata searching agenda totawana na kutawana searching busachinzi mpaata ku YouTube bajja kakuleetera najja asoobe akwate ku mulamu we ne bamusikayo who is that pulling the mighty nkiddamu what has pulled the mighty najja alingize awo aba ayagala kukaaba nti mumumanyi najja amaziga ge kale bambe gali kumpi kaswitch kali kumpi kaliku eno munnaffe
Nalumansi akyasima asimye yasimye okuva obwedda eno yajja ani asise mayiti neri ne baggalawo ne bagga kiki ekigaddewo ne kiteekako n'akakondo tebaagala nfulume. Anyway, that is very good kubanga bansibidde mu nju yange kati mba ennyumba eno yagisuzeemu ekiro kimu anti munnange empya najja kati wano odda bweru odda munda onayo bwongo zero omugezi wano bawamyamizza dda kati ng'asembera. I think I saw my mulamu being spoiled. Mpulidde nga bamusika, mpulidde nga muula wange bamutya ab'enku najja najja alabe kyekisise muula we kyokka nga muula gwalabye badde mayiti already. Yagamba ki ekigenda mu maaso. Manyi waliwo ekintu kyobeera nga otandikiddewo okwegira obuzibu ne mukyala we simu teriiko yandibadde amukubira n'amugamba nzuno nzize kati kyatamanya eri emabega we eri emabe ani ayitaawo oyo akakaziimuula kasira kayitaawo n'okagoberera oba owedde najja alingize ono ye mulamu muto we gwe yaleese kiki obudde buzibye kati ebyaddala kati munnaffe Nalumansi ng'asima ekyamazima kyo yasima kanoka kakonokono n'abugjayo obugumbagumba yabugwako bwali buwerera ddala naye nga buli mu lutobazi kyandiba nga bannaffe bano bwe babaziika kugamba bwe baali baagala ozimbawo ennyumba ebyasigalira byabwe bambi ne babisengula ogenda obiziika ewalala kyandibeera nga waliwo ebirala ebyasigalira eno munju ono akyalingiza muula wamuyita muula obadde ki kumbe eno emabega we emabega abakulu ayagala nno kwegayirira tamanyi beyegayirira eno omukyala ali mukuŋŋaanya ŋŋumbagumba nazo zitiika ono naye omukyala mugumu nno kamala kubanga obwo obugumba bwakwataku bwabafu afunye wano nno akakutiya kasaaka n'abugattamu nja batwala oba mutumanyira temunzita eno ennyumba gye mulaba nagisasula ssente zange ennyumba tebagimusera bagimuguza emitwalo 7 nagigula 7 mmwe baani ife oyagala kumanya ife bannange naye ne bamusitula nga sibamukutteeko ne bamubeba nga kati omukyala agenda okujja lindako yagamba oyo bba wange gwe bawanise bannange kaseekende wange mumuleke bannange ne bamuta mayiti tebatta mulamu batage temukikola kiro nga lwaki sifumwe mwatulumbagana yakuba mulanga kati ate aba ali awo kati ng'oli azze Joseph azeyese yawoona yabaguza ennyumba Joseph jagu batage Joseph jagu kiki jangu Joseph ebintu biwangambye ati n'abaganda bamwe mwabaziikula bannange mwabaziikula ebyasigalira ne bisigala mulabe ddala kye bakoze bba wange oyo si kaseekende kaseekende anyogogerawo namugamba muna ebyasigalira byammwe biibino mukwate obukutiya bwammwe mwangamba abantu mwabaziika naye ebyasigalira obukonokono bwasigala kati nze mbanyi byoyogerako naawe amatu twabasengula nga ffe twagala kuzimbawo ennyumba tufune sente bannange abafuute baagaana yagamba abantu twabaziika byaggwa kati ate bikwataganyawo kasekende yamugamba kwata ebyasigalira by'abantu bamwe mubatwale mubiteeke gye mwabaziika ewalala kwata wano yagamba bannange wamakirabika kituufu ennyumba naye yali yagezaako ddo gitunda nga byagaana kati yafuna ono kyokka nno kyaliwe gwe yagiguza kyaliwe emitwalo 7 omanye okuguza kyaliwe emitwalo 7 poloting erimu n'ennyumba nga tagiguza mu kyalo olwani mu kyalo tezikyaliyo gabuga batage baba kati bino ebizimuula bwe byalaba ebyasigalira nga babitutte nga Joseph abitutte ne bijja bigoberere ebizimuula neka buli busatu in fact buna kati eno munda ye bwava lindako ono gwe mulambo gwa muganda we Joani yamunoonyeza okuva obwedda bambi nga mukazi watu batidde eno ne basuula yakanya kuba mulanga agamba Joani bannange kyatanamanya nti mu nju yeemu mulimu ne mutowo omulala sandula ebyo nga bikyali awo ebisa olubuto nalwo lulumye saawa erabika yakuluzaala
amaka g'emizimu Katerega Medi Geoffrey King bonna bakola ku sinema eno so nga ate yaproducinga omwana mulenzi King Jose the Rockmaster JR Film Studios tugenda kuba tukutusako ebyakabi anti obeera ne King VJ the voice of the people 0701 01 09 91 mukama bankumire mweraba